property services. Services ne consultant banjawulo balala enze buga services goliwa services kyonna ekikwatagana services zonna ezikwatagana ku property. Basewo ne banyabo nsanyuse okubaako na mu lunaku olwaleero omanyi ono ye munnamawulire akukwata n'akusonsomola n'akusonsomola naye ate tamanyi nti Hajji Bakaluba kati akabanga kamazeeko mu maaso ga kamera alinako ebyo byotegeera okujjako kati twatandika okubakubira disclaimer nti bye tugenda okwogerako may not be facts ne opinion zaffe ate buli omu akkirizibwa okubeera n'ekirowoozo kye ate era okiyinza okisangamu nga kirimu engeri ya motivation okuzzaamuuko ku maanyi kati bw'oba toyagala motivation kekanaako kakabanga ketukuwa okuswitchinga off agendeko ewalala soko okube disclaimer tugende disclaimer video eno egenda kubeeramu Hajji Bakaluba ayogera byasuubira nti birowoozo bye ate nga birimu okuzimba bw'oba owulira nga tojja kujaagala bawa ddembe okunyiga next ogiveeko okusinga okugenda okulwanira mu comment section yantama buli kimu akimanye omanyi Uganda twagala nnyo abasiru ate gwe ogenda nonoonya ne bozze wano olina b'osanzeewo era bagenzi banoonya ne bajja nkubuulire Faruku buli omu Mukama Katonda yamuwa ekitone kye oyinza okuba nga olina ky'oyagala okwogera nga ne experience ogirina Mukama Katonda n'akumma olulimi olumanyi okusabika ebigambo ebisobola okutuusa kirungi ekyo kituufu nnyo si kugamba nti nno nze amanyi buli kimu ekisembayo but what intimidates people ekijjayo obuzimu obuli mu bantu oli n'agamba nti gundi oyo simwetaaga awulira nga buli nsonga gy'oyogerako osobola actually ogikuba n'ogiggusa kati agamba ona aba atya nga yamanyi buli kimu okitegeera okwogera kitone kirabika ekibeera kitone ng'oli yakimu oli najja buzinga Hajji si yakimanyi kati najja noga nti twogere ku DNA n'ogyogerako bwogezi nempa personal opinion zange ne engeri gyenkyogeramu nekinyumira omuntu kati oli awulya bulizi n'agamba lwaki ono buli kimu akimanyi kati bo tebakizuulangako nti omuntu asobola okubeera multi emyaka gyonna gye tumaze ku TV Oprah abaddewo towulirangako muzungu ng'alwana lwaki Oprah yayogera ku buli nsonga tebamukuba yo omuzungu bo bakkiriza nti omuntu bw'abeera mu maaso ga kamera asobola okukola research ddala mulimu omuntu ng'asobola okuba nga mugezi abazungu bakipiikinga bo bakipiika omuddugavu ye takirootangako bw'alaba Faruku nze nalaba wano omukyala yali Farida Nakazibwe ono owa NTV musomi w'amawulire naye yalaba nga alina abantu be bamwagala n'agamba naye lwaki sitegekayo wano ekivulu abantu ne bajja ne bakola ki ne tunyumyamu nga bannamasaka baki kati ne wabeerawo kakiliki ko nga kagamba bugambi yaani ayita abantu ngaani kakati oli najja buzzi alabe Farida yakoze ekivulu nga ye alinze bulinzi kamera akuba agambe nti n'ekivulu kyabadde ki kyamusaze naye ng'ate omuntu aba alina potential gye yerabye maybe abantu banjagala binyinza okubasembeza nenfunamuuko akawugu ate nemmingolingako okwo ne ku bantu naye omuddugavu ye wano tayagala kulaba nti omuntu kubanga akulimitinga agamba oyo Faruku wa mawulire bino tabisobola kwegamba ye akwata limitations ezimuliko n'ayagala azikole ki aziteeke ku ggwe naye atayinza okuba ng'akola research nga mukkiriza okubyogerako kuba nakyo kisoboka omuntu asobola okukola research we naye n'asoma ebintu najja n'abyogera kati ate n'ekirala ekizibu ffe kye twafunawo nti mulinako ebyaffe bye twakola bye mwalaga ku kamera kati oli bw'akigira bw'ati anyiiga mangu agamba oyo ayogera lwakuba mugagga naye ng'ate kiri oba ogenze mu kirala era si kyoba oteesewo ku ddakiika eno ebeekola ki eriwo era Omuganda yagamba nti nno omugagga mu kikatateesa alagira bulagizi nti anti gwe buli kyoyogera bagamba nti yatulagidde oba okitege kati kali kabeeramu omuntu yeefunya mangu ayogera mangu oyo ayogera maama kati yafuuka motivational speaker lwakuba yagaggawala buli kimu yasalawo buli kimu akitegeera
Okay. Kati chobola bakalike nkuteekeddeko ne nkugamba bw'obanga bino binaakunyiiza bireke kuba ate waliwo be biyambi. Faruku nze guno omulimu ngukoze. Naye bwe ntunuulira essaala ze nfuna mu ssimu yange buli lunaku olinaga nagudde ku vidiyo yo nenjiwulya nempulira nga erina kyensituddemu gwatanjagala bwe nkuwulira nga tonjagala nkusekerera. Bw'ondaba wano nga njogera relevance neebeerawo saala oba ani nankubira okuva mu America nampa akalimu nenkola abaana benkozesa gwe sayiti zange ozirabyeko abaana abo abaali batalina mirimu bakoze mwaka gugunaagwo era nina programu gye njagala tukoleyo nkulage bupoliti bwe baguze n'amayumba ge bakoze abaana abo balabiridde baana bannaabwe balina ne bebasomesa lwa nsonga nti Bakaluba yabeerawo. Kakati ogenda n'ogamba kiki ekisumbuwa omuddugavu genda gwe okuguga oteekemu buteesa ogambe nti online tulina videos mmeka olabe millions hundreds of millions ze bagenda okubuulya video eziri ku gundi n'olina omusanga n'kibeeraawo nga kyaliko video yo gy'asobola okunyiga next nga kwafiira. Nabadde ne project gye nagenze ne nnambulako era ya mukwano gwange kuba kyeyo kyekizimbe tukizimbidde wiiki 10 aishuwa kati kiri kusereka naye kiriko wansi kiriko emyaliro egiddamu kiriko ne moro namba naye oyo omwami nze nali simusisinkananga ko tubadde twogera bwogezi natuuka mu New York nayitamu olunaku lwali lumu nagenda okutuuka e New York nga nninze ne bantwala ne batugulira ekyokulya ne mutabani wange nabasanga babuukinze dda ne batusiibula era n'ebirabo ne babituwa era yazze kuno yazze era yapakinze ebirabo byaffe yabireese naye abo abantu oyo kati nakamusinkana emirundi ebiri naye nga mmaze kumukolera abo abantu batwesize ne ssente zaabwe ffe batumiitinga bu meetings nga ba strangers. Naye ati olina abooliisa kweki kati kweyo project ya mall bannayuganda bangi waliwo booteerawo embeera Faruku ngenda ne ŋŋamba abantu baagala ki okozesa bakyayina okozesa baki nkozesa bannayuganda sirinaako mu China n'ogu nze in fact nyumba emu gye nazimba gye naleetako abayindi ne bakola sealing naye abantu bonna nkozesa bannayuganda baawala kasookedde nga ntandika okukola omulimu guno ngenda mu myaka egi 3 ekonomi ya Uganda sente zeeyingizza olwa Bakaluba abaana sente zebaweereza kuno zebagulamu amataka zebakola ki abayise munze n'abatayise munze bayitirivu ogenda n'otunda n'ogamba kati ky'okolaba omuntu oba omugamba mmwe mwagala ku social media mulabeko ki nti nze eyange njikoze bwe kiba gwe kyange tekikumotivate nze at least waliwo omulala akitandikirako n'abanga Mukama Katonda okuyisiza mu Bakaluba yazuukuse n'abaako nekyakola ki kati ngoyo kuwalabye weekangulumira sente ze yateesewo at least omwaka guno agenda okusibanga mu Uganda mukayingizaamu kawumbi bwe kiri naye ekyo kyali kimulemye okukola okutuuka lwe yasinkana damage kati nazo zifuluma naye ate nazo nga bazintendinze kuzikola kakati nakyo nkikkiriza nti no tulina era factory rejects tuveeyo keeyo ba motivation speaker bagamba nnyo abantu mukole business than okuzimba ki amayumba omuntu okuzimba ennyumba n'okukola business kigwa leero kakati era otuwa n'ensonga Faruku side ku side Faruku nze mukyemmanyi sinze mugezi asembayo ku kino ekintu era n'ekigambo ndowooza actually motivational speaker nja kukyejjirako ddala sikyagala kimpi at least ngamba omuntu nti no ndi life coach omanyi abantu bebalikola ate musiiba mutambula mu bantu nze osisinkana ne tunyumyamu mboozi what challenges people is the level of intellect kwenjogerera ebigambo byange oli n'akiwulira nti no nkimukakako kikola naye nkubuulira life experience Faruku ekisookera ddala abantu tukole research kubikibe tugenda okukola nze abantu bagenda ne bankubira oli nangamba nti njagala kukola business njagala kukola kino naye abantu bonna bankubidde essimu oli aveeyo mu section yonna aŋŋambe nti Hajji yali aŋŋambyeko specifically nti nkole kino sisobola kubuulira ki kyoyagala kukola tokyogera tekiriyo wabula omuntu mugamba bugambi kwe kumanya kikyayagala kukola kuba olunaku lwokedde ng'omanyi kyoyagala okukola otandika okunoonya biki ebyetaagisa okukikola ntya nze bwe mba njagala okuzimba
ngenda ne mmanya omuwendo gw'amayinja ogw'omusenyu fundi bamusasula batya amazzi ku site bwe mbasigaliwo ekimotoka kya mmeka kanso bwebezze nkola due diligence nkola okunoonyereza okusinziira ku kyenkola kyenjagala kakati omuntu agenda okugenda e China osuubule tiles oba osuubule katugambe textile ogenda kusuubula byangoye bw'ojja n'ombuuza ng'oyagala nkutemere entotto okuva kugenda osuubule bwoti edduuka oliteeke bwoti nze okuddamu mba nkulyazaamaanyizza sisobola kubuulira ekyo kuba sikimanyi nja kugamba nti osobola okukwasaganya okitunde bwoti naye ate sijja kumanya emisolo ogenda gizanyisa otya okay sigenda kumanya texture ky'abantu gye bagenda okubanga bakola ki kakati kiri gy'oli olaba omuvubuka wano alowooza atya kikye basinga okwagala okwambala nyinza okuleeta ekirungi nga naye kya bbeeyi ng'okusinziira ku nsa yaabwe tekikola ki nze nagenda n'enzimba obuyumba ekyanja nazimba ku kisenge eddiiro abantu ne baŋŋamba lwaki obuyumba bungi tebusobola kukola naye mu magezi gange mu kutegeera kwange nali mmaze okutegeera nti leero Uganda esinga kuba n'abavubuka kakati abavubuka kati nkubuulira what an analytical mind does nti otuula n'olowooza kati bw'otandika okukola ebintu abantu bagitwala nti nno is by accident but it's not era oli ogenda omulaba n'avuma n'ogamba bambi kati ono tasobola kumanya ekizibu kye kuba omulalu tasobola kumanya nti mulalu era olunaku lwakeera n'agamba bannange ndabika mbadde mulalu mumanya nti akubye ku matu kati ye mu bulalu bwe tasobola kikola ki kukitegeerayo era abamu bootunula n'oseka busesi kati bwe nakwata obuyumba obwo bwe mbuzimba ntunuulira abavubuka tuli bameka omuvubuka bamusasula ssente mmeka omuvubuka alowooza ki ku bufumbo omulala ayinza obutaatandika okubikola ki birowoozaako bw'aba yeetaaga ennyumba yeetaaga bunene ki otyo kaakati olwaleero videos bwe ziba ziraga kize ziraga ekibeera mu nnyumba tandika okulaba real estate batandika okubiraga kati ogenda n'otandika okugenda ku babroker n'obabuuza basinga babuuza nnyumba za bunene ki now that is due diligence otandise kati okunoonyereza nga tonnaba kukola tonna kuyingira mu kintu kakati eyo nkubuulya field yange kisenge eddiiro yes omuntu owa bulijjo bw'atandika bw'akulaba ng'okikola alowooza wakedde bukezi n'okikola ki abantu tebalowooza wabula bafolowinga baki bakola already bye baakola naye ate bw'otanoonyereza oba olina kyomiisinze oli kyamanyi ate abamu tebaagaliza takikubuulira kyonna ate si kyabanenya kubanga bannayuganda mbalabe bw'obabuulira ennyo oba walugezigezi so olumu obaleka ne bamala okwekoona olina amala okugwa n'alyonka ddamu okengulu kakati ennyumba ezo neŋŋamba ngenda kuzimba ku kisenge eddiiro omuvubuka teyeetaaga bintu binene nnyo but yeetaaga ekintu nga kirungi nnyo omuvubuka yeetaaga ekintu nga kinyirira kakati nze sikola kinene nnyo nenkola katono naye nga nkakola nenkakola nenkanyiriza bwera bwe namala okubukola nenteekako obutaala ebweru nembuluminatinga lwaki olaba omuntu ng'anaakola tugambe ebbaala oba kikyasooka okuteekayo wabweru ateekayo ka music ekayitaayita mu kitabo ekyakwata obutaala n'akwata ng'oba bwa bbulu bwaki obwonna bulina kye busika ku bwongo bw'omuntu singa omuntu aba avuga bw'ati bw'atunula bw'ati ategeera mangu nti wetaba obusuwasuwa buno obwakeerina kubanga bbaala kati akikola with intent nti nno obwongo bw'omuntu obukola ki obusika ekirala bwe nakolanga ebweru nenkwata nenteekayo ebimuli abasooka okulaba interview yange eyo gye nateekamu ennyumba ezo kati bwe nakwata ebyo ebimuli nengenda nenkozesa ka Google Red bw'otypinga ekigambo Google waliwo ka red akalimu kati ako ka red kajja ne ka complimenting ebimuli kati ako ka red nkateekawo kusikiriza mukyala kakati bwe nkubuuza nabeera observant omuntu bwe yajjanga okulaba ennyumba nga bwe bankubira essimu olw'eggulo ne bagamba Hajji ogenda okula halo ye baliko nze James ndi wano waliwo zino ennyumba zo nnungi onaabeera ddi tuzirabeko nti nkya oba bazikulagaawo naye tujja kudda enkya n'omukyala kati nentandika ng'okwebuuza lwaki buli musajja alaba ennyumba agamba nti nina okuleeta omukyala ngezako kati kusomeza omanya abantu tokyawanga kumanya nga kiri diipu kati kyenkugamba kati omuntu atandika okunoonyereza ku bizinesi gy'akola kati kitegeeza agenda gamba ngenda kuleeta mukyala kati omukyala yasalawo ennyumba famire mwebeera
Kaakati netandika okugamba omukyala bw'ajja wano kikyayagala okulaba. Nti ki? Omukyala ekisookera ddala ayagala kitchen ennungi. Bazaagala nnyo kitchen giteekemu obudde. Ekirala omukyala ayagala ekimuli. Baagala nnyo ebimuli? Abaawa bagala nnyo ebimuli okubirabako. Okubirabako. Ati ngenda nenjogera ebintu abantu ne mistakening. Ani nalabye ku TikTok ng'ogamba mindset. Ebimuli ebyo abase. I like how you guys miss the point. Always miss the point. Actually, ekyo ndabadde ekyogera. Ne mbagamba nti omukyala tebaagala bimuli byakumutwa kati okutwalira mukyala w'ekimuli olwali n'okimuwa nga yasuze enjala tobeera musiro obeera mu buyabuya. Tebabyagala. Kwegagwe weetaaga busaasizi. Okay. Biri luxury kati nze bagaye Hajji tisobola mugulya kimuli. Nsobola naye obusobozi mbulina naye nasoose kukola byetaago bisooka. Kati nabagamba nti ebimuli si bye ebigenda okukuuma omukwano. Emuli tebikumala. No, ebimuli biri secondary. Okay, ne mu byetaago okusomesa omwana kyetaagisa. Naye ate okusomesa omwana nga talidde mmere. Oba olimba. Amazzi geetaagisa. Mu bulamu tosobola kubeerawo nnaku bbiri nga toganywedde. Kyetaago. Naye ate si kyetaago nnyo kusinga oxygen. Byonna bisiŋŋana. Nti nno oxygen bwe banaakusibamu bwe bati ddakiika 5 babaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne bagateekaawo. Era olaba ne bw'oba osoma first aid course bakugamba nti nno nga tonnaba kugira birala byonna sooka olabe nti nno omuntu omusaayi ogukutte aleme ku bleedinga kuba gwe guvaamu ebisigadde byonna ne bonaakola ki. Ekyo bagamba nti ate bw'obwanga ekyomusaayi sooka okireke naye sooka owulire nti naakola ki nti ne bw'aba bleedinga eri waakiri gwekola CPR osooka obuvunaanyizibwa bwo obuteeke ku kussa. Kuba okussa kweyasinga okwetaaga omusaayi. Naye ate tekitegeeza nti omusaayi si gwaki? Si gwa mugaso. Kati how we set priorities in life kyekituwa results. Kimatalinga nnyo. Kimatalinga. Kati buli lwokola n'ebintu olina abisala mu TikTok. Webugwa ku katwe webugwa ku butugwa nongo omuntu akasana kamwaseeko mangu dakiika emu nga yagenze dda mu comment section. Leero kino tojja tutegeerera ebimuli tubyetaaga. No. Njogera ku ki? Ekimuli kyetaagisa. Naye kyenkugamba nti tokwata ssente z'emmere ozigulemu ekimuli. Okay? Oba olina business ng'ogiraba efaafaagana ng'ate business ekolerera kubeezaawo baana bo ekimuli sooka okyesonyiwe. Omukyala ajja kusanyukira nnyo ng'omuwadde security. Alabye nti n'abaana be business muleeta akasente abaana basoma. Then ekimuli kireeta as a complimentary kuba ajja kiteeka wali kikale. Nze Hajji tekijja kunnuma kuba enkyanja kusobola. Okitereezezza nnyo bulungi. Kati abantu ekyo kye bakola ki? Omuntu ajja mu kantu ebimuli bibi. Ebimuli bibi ebimuli ekyo tukyagala nnyo kakati. Era olubuda bazaga enjoy your flowers. Because you missed the point. So it's okay. Omanyi there's nothing you can do to someone who's committed to misunderstanding you. Toyina ky'osobola kukolera muntu nga ye enniya yagiteesawo nti sigenda kukola ki? Sigenda kwagala, sigenda kutegeera. Tomalanga na budde n'omuntu atakwagala. Oba omala budde. Era oli kasita atandika okuwa vibe nti takwagala. Toweekooyo. Ensi erimu abantu billions 8. Lwaki omuntu oyo omwaka omalako eddembe tambula butambuzi muleke agenda kuba ffenna tuli ku different agendas. Era ne wendi wano nze nkigamba I don't care about ogundi yayogedde kino ogundi yakoze kino lwa nsonga nti ffe we didn't come here to make friends. Who told you that? You came here to do what? Twajja kwerwanako mu nsi kuba bulungi. Twajja kwerwanako mu nsi kola ki? Kuba bulungi. Akwagala fine and good. Atakwagala is your loss. Move on. I don't care. Mwebonyabonyeza bwereere lwakuba mulwana nti ensi yonna erina okukola ki? Okubagala. Erina okubagala tekisobokangako okubeera bwe kityo. Ensi is a struggle. Gwe lwana kola nnyo ekikugenda okuyisaamu as long as kyokola tekirina mulala gwe kirumizza genda kwagala. And that is given. It's a fact. Abamu baba baagala kubeera kikyoli nga kyabalema. Abamu obo balabisa bulabisa bubi. Abamu abaabirabye nga talina kyakikolera. Kakati ye n'akwata mental preponderance emusumbuwa n'ayagala agikuteekeko mu busungu obwo. Naye ate kyova olaba kati nyanguyirwa ne bwe ngenda mu America nti abantu obasanga basitamye osukuma busukumi.
nti possibility already agiraba so kyomugamba yangu mangu kikola ki okukitegeerera bavuma katika tuganenga zino video ezaffe ogendanga n'otuna mutunuzi ku profile ogenda omuntu nanga naye mwennyini yeeremadde kati atayingira ku gwe tuddeyo wali kyembadde nkunyumiza nti ennyumba ogizimbye wagibala kati nkubuulira the due diligence someone does omuntu agamba lwaki ekyagundi kikola awo watukuba awo aba yakinoonyeza ddaye nga kubanga business omuntu olina gikwatanga bebi kati ngenda okulaba omukyala ajja now first impression matters nakwata ebyo ebiwaji ebisuwa nembiteekako nga byako kakala nenteeka ne light ku side zeeyo omuntu nga yakayingira bwati kyalaba kyekimusika kati nemmanya nina okunoonya kala nga ya mukyala abantu abasinga bakola kala ne baziddugaza kati weba bagamba nti no grey aliko bwamukwata bwamuddugaza amuteeka eno wansi potazikire nebeera ku group wegawoni n'atuuka ng'olwedde friction eri awo n'atuuka tayiro n'aziraba nga zitandisa okukubamu ebibomboola kati abakyala tebabyagala baagala buntu buli sweet bukala n'obuteekamu nga buziimedde bulungi era kyokulaba ne bwoba omukyalo onaamwogeza omugaja ntugende kuno tutuuleko mu kafo akafaanana bwe kati lwaki omutwala mu kafo akali ambiance kayamba mu mood era ne constitution yo bagisalawo mangu ayite oba tayita ebasayininga mangu oba ne bakola ki togenda mukwata omutwale wali ewayise ng'ombe ekube ekole kibwoti tebabyagala yesu oyagala wantu wasiriikiridde kati bwe nazimba ennyumba ezo nezidduka ng'era ne babuloko mu mukyanja nga tebannaba kugenda walala basooka wa Hajji ne zigenda ng'amanyi nti client bw'ajja agenda kukola ki era bwe nava ekyanja bonna bakimanyi abasooka buli yazimba ekizimbe ne batandika okuteekako amataala ebweru naye nze nina ekyange kye natuula with deep thoughts n'enkirowooza as a business strategy nti wekituuka kati ntagetinze ejjenda ya mukyala anaye bw'otuuka mu kisenge ani anaasalawo abasajja baagala kubeerawo atuulawa n'oteekayo ekigwaniddeyo na ekyo kiri mu bizinensi eyange muyiyo kakati atakitegeera atakiriimu oba atatudde budde kukirowooza bwa tasobola kirowoozaako bwati kakati oyagala kusuubula otyo otandise ogenda kusuubula otandise okubuuza gundi bannaye mwe mukikola kituzisuubula ttake ng'atuma nga bazikwata nga bazireeta wano waliwo nze omukyala gwe mmanyiiko yali mu obutunda yalaba puroguramu yali kubukedde simanyi oba omulunzi akozaaki bwe yatunagenda nagira amagezi gonna ge baamuwanga gakola obutunda ne bukula ne buyiika ne bukola ki naye business sako erina okutambula neggwaayo enkulunga erina okutambula neggwaayo okitegeera osuubula n'oleeta n'osasula emisolo n'ofuna sente n'oddayo n'osuubula it's a sako olina ogipulaninga yonna ekoma mu bbanga ng'ekoma mu kkubo kati abantu bagikomya mu ki bagikoma mu kkubo when it comes to planning kati yazimba obutunda ne bubala naye nga teyalootako nti ngenda butunda ntya kati ekyaddirira bwe bwamala okubala buteesemu yasima amazzi wabadde n'ababulabirira babufuuyira eddagala nga marketing teyagikola ki abaali babukolamu be batandika okubulya waliwo anaatwala ensawo mungendereko kaleero mugezeeko gundi buli omu yenna akudondolanga bwe wakoze eki yali muwebweru agenda okukimaliriza nga talina kyakoze eki n'ettaka n'aliteeka ku sseewo kakati gwe kyenkubuuza bizinensi yo wagifuba ogitegeera wakola ddala omulimu ogusembayo wano wetufuna omuntu akyamuka obukyamuzi lwansonga nti ayagala okukola bizinensi akakekugambye ak'okunoonyereza twagera ku makya n'akola atya akola bukozi bizinensi yakyamuka njagala kukola naye nga bizinensi nga gwe olina kutuula n'ogirowoozaako nga mwanawo omuzadde alina instincts asobola okubeera mu ddiiro maama n'awulira omwana we ng'akaaba nga mwenna temuwulira n'agira bw'ati agenda okukasanga nga kali kati nga kaakazuukuka what's that communication eri wakati wo the bond kati abantu abamu bakola bukozi business for the sake of doing it kyova olaba ayagala ajje wa Hajji Bakaluba amugambe tukole tutya sisobola it's yours
era byensiba mbasomesa wano ne muga like dream yo bw'olina ky'oyagala okukola kikyo bwe kakati olwaleero oli mu bino by'okola gwaso zino kamera sizimina kye zimanyiiko ndaba bulabi buntu naye gwe osobola okumanya pixels zibeera bweziti eno battery egitta mangu eno bw'eba ezoominga tesobola kukola kibweti eno erwana na sound you took time to understand ekintu ekyo gwe specifically kati abantu bonna abasinga wano Africa byonna ebintu byaffe bye tukola tubikuŋŋaanyizaamu nnyo family nina kyembadde njagala okukola gundi njagala kangende neebuuzeeko maama n'akubirako brother we n'akola ki yet business ekyo si kyeyagala business eyagala bwongo bwe kutuula ddala wansi with the analytical mind okutuula ogambe naye kino kinaakola bwe naakireeta wano naakiyiriba n'omusolo guno baŋŋambye bwe ndeeta bwe nti nina okusasula miliyoni 13 bwe ntandika sales zino okuziteeka muzivaamu now you are doing mathematics naye bwe kiba kigaanidde then you devise the plan maybe kati nzijje naakulabye makindi maybe kisobola okukola omusolo guyinza okuba omungi naye ntunda mangu so renti nina okubanga mukavalinga mangu situndira bbanga ppanvu ebyo kati omuntu nga nze ali mu kuzimba sisobola bikugamba tosobola bimbalire nyinza okuba nga nina general idea naye kirina kubeera nga gwe kikyo gwe mwennyini kyova olaba ogenda kutuuka kafe javaazi ogirabe ngaekola kino gunde gwe tomanyi kikye baateekamu abo abantu batuuka ne mu bizinensi zaabwe nga balina okuleeta abafumbi bayigirize abaana enfumba ntino ffe kyetugenda okufumba si kya bulijjo baleeta babayigiriza bw'onaakola restauranti wo ng'ogamba senga yali amanyi okufumba twagendangayo ng'emmere yeewooma alina resipiegi yamanyi bw'anaakifumba leero n'oluddako ng'ate yali amanyi kufumba nnyama omuceere tagumanyi kati naawe abantu emmere ng'enva nnungi ng'ate omuceere muboofu so kati awo bwe tugambira nti nfunye akasente kange nkajjeewo oba nkajjeewa awo olya ŋŋamba kola bizinensi kakati nina akasente nyize kiki kye mba nkola ddala omuvubuka wa leero owulira ensonga nga bwe zitambula awo bwe tuli Faruku olwaleero ndya mu real estate si gye natandikira okulyamu njagala kino abantu bakiyige once and for all sente ezisobokerwako bisimilla nga bazikusasudde not necessarily tulina ozikwata oziteeka ewantu we zizikirira okay buli kimu kirina okukolebwa naye mu budde bwakyo bibagamba wano times and seasons kyokulaba bisumbuwa nnyo omuntu akoowa okumanya oli ajja n'alondamu ekimu akapitalizingeko omanyi tusiriikirireko tuwulire kuba buli lw'oyogera oba toyiga oba oddamu olwedde ky'omanyi ate naffe mulaba bana abayapinga tuyapingira ku kamera bwe tuvaawo tuddayo ne tuyiga bwe kiri ekyo kati mbasaba muwulirize real estate nnungi naye mu budde bwayo omuntu bwe baba bakusasudde ng'olina miliyoni 3-5 ogenda kunoonya kataka okatuuze butuuze eyo kasobola okuwaayo kyebuddako mu maaso bw'oba okirabye mu mbeera eyo kiyinza obutaba kibi naye ate kiyinza obutabeera developmental straight away you can devise other plans si kujja ku real estate naye nkuteeka kaakati kuyigiriza kye bayita financial cash flow liquid money okay nti nze nkugambye omulimu gwange gwe gwali gunvujjirira ebirooto byange ebya real estate nti nagukola era for a long time okutuuka kino we nakiteekawo nga kinene nekireeta ki nekireeta ssente kakati saagala muntu afiire mu bupangisa naye saagala nti ate nagenze katugambe nabadde ku kyeyo kantandike na ku kyeyo ngenda kuvaayo wulira kano omanyi bino ebintu bisumbuwamu okutegeera balowooza nti no omuntu akontana ku kyayogera naye nze kyenjogera nkitegeera nvudde ku kyeyo ngenda kuvaayo sirina mpapula nkomyewo e Uganda nina miliyoni 2 nti nzikwate nzigulemu poloti zizikirirawo zituule nninde kati bwe zinaatuula okola eki kikyamu olina okusooka okukolako sirina business mind yonna nze tewali muntu atalina business mind
buli kimu kyo real estate is business. Anything that generates money is business. Kakati gwe tolina kyoyagala mu bulamu, tolina kikyosobola kukola. Kuba ne real estate ate nayo bw'oba ogitege nja ku confusing nga bw'ona abo yagadde okubeera confused. Nate bw'ona abo yagadde okutegeera ojja kukola ki? Ojja kutegeera mulimu abantu betugamba nti kwata eka ogenda ogigule miliyoni 3 ogikwata ogitereke eyo. Now olina omulimu gw'okola agasatu gajja kubeerawo nga tegakuluma naye ate mudda gajja kuvaamu miliyoni 15. That is alina backup. Thank you very much. Oyo omuntu alina backup. Kati mulimu omuntu nvudde Saudi contract yange yaweddeko nina miliyoni meka? Nina miliyoni 3 nkoze ntya. Kati wensobola okugambira wulira nti ogenda kukola business. Kati gwe osigadde ofudde ngamba nti nno sirinaawo kyensobola kukola nenkuleetera eggeze eddala. Nti gwe ate ekikyo togenda genda mwoli asuubira returns. Real estate waliwo kagwirawo ne wabeerawo ne returns. Investments za mirundi ebiri. Kati gwe ensukuma ne kugamba nti gwe vaawo gende ebwayise. Okolotya? Onoonye omwana atunda fuuti 10, atunda fuuti 2 kwa 3. Obutonotono. Akagambe nti no kano nkaagala miliyoni zimmeka? 10. Okayingire. Okamuwe, that is a slum area. Naye ng'obazeemu nti nno kati nkubuulira ku mbeera yange eya loka ekola ki esemberayo ddala ogende ogambe kyenswaye muli ludda watuli eno Kiboga nsi gye yatukubira kankuweerezeza transport jangu tugende wali tufune obutaka bwaffe tusotta amataffaali. You see, obulamu obw'okukola it's a process only that abantu bajereegerera ne bagaana okutunulira ddala waddala omuntu wayinza okuyita mu kadinisa. Nze mukadde wange awo ennaggulu w'olaba waliwo ebiyumba ebyennaggulu abayitanga twakiyitanga Kigobe nga Museveni bwe yawambira baali bakubamu ebiyumba ebyalimu nga muzeeyi alina Land Rover nga avuga ne tugenda ku biyumba ebyo ebyagwa ne tubikola ki ne tusena ebyo bidibris ne tubireeta awaka. Waliwo ekyuma kya mu mmotoka simanyi obagera erinnya ettuufu naye bakiyitanga axle. Bwe twatuukanga nga tukuba nga olonda ne mujjamu ettaffaali ne muliteeka wano ne ebisenyu we bisigalawo ne mugenda nga mubikuba n'eyo axle bwe muti ne bagenda ku hardware ne bagula ekitimba ne bakuba ku bibaawo oba kalitunzi bwe bamala okuwayo muti nga musena nga muguyiwako guno ne kuwa kati nga mulimu era obuyinjayinja obukola ki obusigalako. Kati ye muzeeyi kyakola ng'agenda wano gye bakubira amataffaali ag'ebbumba ng'aleetayo akamotoka ak'omusenyu ogwo gwa sitaaki nga bukugatta mu guno oguvudde eno akasenyu nga bayiwamu katono nga bakamixinga nga bateekamu n'akaseminti nga katono kuba biri bigundi byabangamu oluseminti lwamu. Kati ne bino bye mulonzeemu nga birimu ebitaffaali nga abaana bennyini abawaka ye money power aleetayo fundi omu amanyi okuzimba mu eza pota tajja zisasula mwewaka mulya ng'okola ki ng'oweereza. Kati ffe twakuzibwa abo abantu abaalina obwongo nga buli ku oligino ewaka ogenda kulya naye kumpi emmere yo ng'ogikola ki ogikolera naye ate era bwe yabanga abakozesanga abagamba mmwe mukola naye bino bye mulowooza nti mbabonyaabonya olwaleero mudda mujja bikola ki bino bye batusituzanga emmwanyi kati nze olaba ekyo kyokka nabeeranga ebungereza nga ne bwe mba nnina obukadde 5 oba 6 ku akawunti nga bankubira ekiro n'ensituka ne ŋŋenda nga ngamba ngenda kutuuka ntuule ku tebo yange nkole bwente shift weggwerako nga nfunye paundi zange 10. Kakati nga ngamba muzeeyi yatusituzanga ziwirubaalo nga bwe tunyuka awaka batuwa kidomu kikopo kya buugi na binyeebwa. Kati nze ani agamba nti nno otula tunuma nnyo amusota yadika state Kampala ninayo sente zino ngenda kutuula butuuzi because you have seen darkness you can appreciate light. Omuntu alabyeko ekizikiza asanyukira mangu ekitangala nga akirabye olina kubeerako mu kizikiza n'okola ki no appreciate. Kakati tuddeyo ku nsonga gye mbadde kunyumiza nti obukadde bwange 2 kyeswa mugambye jamu tukube bulo. Yes, mu process. It's a process. In a sense. Faruku abantu beekaluubiriza obwongo bwabwe. Era kyovola bane bye tusomesa bimenya nnyo abantu nti biba by'amagezi. Ate bw'obanga amagezi towaddeyo kugayingiza n'osigaza obwongo nga tebuliimu nnyo magezi eby'amagezi bimala ne bikutamu.
kati tudde ku mulamwa kyeswa oba obyesibyeko buli omuzimu gubaana ne gukuza komaweeka komawo ku byaffe so omuntu yajja n'obukadde bwameka 3 n'agulako ebwayise ate tosobola musindika naggulu oba nti tosobolayo nkugambe nkuteekeddewo long term ne short term nkubuuza kigero ki oyagala ki tinina 30 kakati omuntu ono nkugamba nti genda wali bantu naye bagenda kuwaamu katono kakati kiri kyembadde nkunyumiza ekyamukadde wange nkubuulira bwongo buli ku original kyova olaba tusomesa abaana na biki bye tukola kuba abaana tebawulira bye tubagamba balaba biki byokola ki byokola nti ffe muzeeyi ebyo we twamulaba nga tubikola obwongo bwaffe twabuteeka ku original kyetugezaako okugendera ekisumbuwa omulembe guno lwansonga nti obulamu bwabwe bwonna tebuli ku original is a fake. Is a fake. Bw'omugamba nti kino toyina onakola osobola okukola bwoti lwaki otubuulira obulamu bwaffe tulina kubulivinga bwe buti oyo nno bw'omutunuulya nga amaze okwogera netudde no mu inbox zaffe osangayo 20 gasaba buyambi tetusobola bonna kubayamba. Waliwo engombe era etambula okwo nti ndi wa myaka 25 kati fa myaka 25 tuzimba basula ku mitipozi biri ku TikTok kale nekiga banna ogutali musango Faruku buli omu abe n'eddembe okukyuzinga kikyalivinga kyayagala okukola naye tonyiigira mulala ng'alina kyafunye aho okakasita buli omuntu anakkiriza ekyo ensi ejja kubeera na mirembe bebeera obulamu bwo bumale ng'obutambuza akakiyaye bona akaddiwa ate tokubira bana abaateekateeka ne balabirira n'abantu baabwe nga balivinga obulamu obulungi obwabwe nkuzzayo mu kiri ekyenkugambe nti omuntu ateekebweteekebwe bwonga asobole okuyiga ddala ebintu mu butuufu bwabyo. Nze ekyo muzeeyi we yakikolera yalina ekizimbe mu kibuga mu Kikuubo kyali kya Muyindi. Kakati Museveni bwa president bwatuuka ng'akwata ebizimbe ng'atandika okubiddiza abaki abayindi kati muzeeyi agendako ndowooza mu kapanic wane waka twalinawo eka zaffe 2.5 ffe abaana kibuga mu kibuga ntindo no tandafuuka kibuga nga tukiyita nga kumacha tukera tulina n'akayimba ke twayimbanga katabataka kataba nga muyina tebalina kibagamba nga mukeera ne mwambala engoye zammwe waliwo n'amazzi mwe twagakuŋŋaanyizanga nga mulumba nga musotta akadongo kamu kuchu ettaka ne mumanyi ngero limanyi n'odimanya nti lino balirekawo ennaku 2 ne likula biki mulimu abantu abakuzenga ebyo tebabimanyi balaba bagoberera abo abasajja ba Bobi Wine biki babadde wano bwayize tebawuliranga bayo zaabwe bakubya amatafaali ne bewerera ne bo balaba bintu nga bimaze kukola ki kumulisa tamanya nti ono omuntu ne bwaba talina bakufuuka bwati yagula dda n'agula simanyi egundi ne bamujerega nti ali mu kyalo n'agenda n'agula eno bwoti they have original minds nti n'emikisa gigenzo basanga nga already bali beetegefu ng'abantu naye omuntu gyakiraba bulabi nti gundi kimukoze eki kimugwiridde but it is strategy ate n'omuntu aba already asobola okukyepikira lwansonga nti akirabye alabye ku nnaku alwana yeetereze era abaana kuno abagaggawadde era abakoze ebyensonga baafa wala banabo muno tebakyakola oli akuga twasomoka lwera mukanya bavuma maalo naye nga byonna bye babikola ki bamanyi bava kati ekyo twatandikira amatafaali ne mugakuba ng'olaba ne babagamba leero kakati omusana gwayesobola okulo mulina okugenda mukyusa amatafaali muzeeyi n'ayitawo n'alaba n'amanya nti layini eno yonna amatafaali gabomosa ani yakuba layini zino ezawakati kitegeeza gwe ettaka lyo tewalisambanga DGS okitegeera ekyo ne bakigaana nojja ng'obi abakuba amatafaali bino asobola okubikola tetubisoma busomi naw kati amatafaali go gakutta ogateeseewo obusente bwo buteesewo wali yusi akajja obunaku kakola kikemanya naye ekizibu ky'abantu kwe kwagala okulivinga obulamu bwe batali tebatusungwa n'otusungwa fake life eno social media kyekigireza social media ate nga togenda gyewala kubanga trend gyeraze naye gwe sooka omala okimekinga ebisigadde olyoka obiyingira mu buyingizi kati omwana oyo bwakuba obutafaali bwobwo ne bwaba buteese mu miliyoni 5 nkubuulira nze ekisembayo abakyalina balance we site bwe ziri zitambula nze nkubulira bw'olabanga site nga bagikuba plaster step yonna ebeddako egenda kubeera kusooka kugogolawo ekiddako bagenda kusiba ttayiro oba bagenda kulongoosa lujja
genda obasabe ebisenyo bino mbadde mbyagala transport wange ali free nkati njogera na mwana wa munaku ategeera bajja kuga ebisenyo tusasula abantu okubijjawo bwe bwobikwata kakati nkuyigiriza omugaso okumulimu buli bwe twamalanga okumunta ate obuyinja obwafikangawo bwe twatabuzanga enkokoto nga mwongeramu akasenyo ate ne buliwo enkokoto nkuzza kati ku bwongo bw'omuntu ali origino omwana eyatula ne bakadde be ne bamubuulira nti n'omusajja alina ddala okukola va mu byekigagga kakati omuntu oyo bw'aba alina amagezi ago agategeera n'agenda waliwo enkugambye nti na alize 3-4 asobola okuteekawo single room ta ne kalatrini n'akateeka ku saidi zaawali emabega ebyetaago bye bituleetera okulowooza ku ki kye tulina okukola kati nkubuulira alina 3 nga ayagala just kugamba nti ngenda kuddaka naye nkoze eki ako kaluumu woogenda okukateeka bagenda kuwa emitwalo 15 n'omanya nti emitwalo 45 kivuddemu kati bwe nkubuulira omuntu alina okulowooleza ku kisembayo ne buliti gy'oseresa n'obubaati obukwata ki obukwata enseenene nawe kati osobola okwetaasa mu ngeri y'obwetyo gwe wekkanga bw'otegeera naye bw'onaabanga era otambula n'abatali bategeevu bino byenjogera waliwo abaana abaakula nga bamanye ennaku yaabwe kati abagenda ekisiimu agambe bwento kyembadde ndowooza nze wokyogedde namukwano gange kamukyawo dax yakola kampani egula ebyo bigundi ebyo ayula ebintu ku site simanyi ebibuloka simanyi biterese buno obugundi buno obugize buno obusiba byonna ebikadde ajja n'abikola ki ayingamba n'abazungu ne bwogenda recycling bamukola naye wane ewaffe tetukirootanga yes njagala gundi ankolere kino okay so ayagala okutereera nga ye tannabakola ki tannabakutereera kati wooli level gy'oliko gy'olina okutegeereramu buli omu osobola okwerwanako mu mbeera ayo nga gy'okola ki gy'olimu naye kubanga oli mu mbeera oli n'alowooza nti wendi nze ekyo sikwalifayinga kukikola bye bino byenzija nga mbuulira abantu nti no tolina kutandikira mu steps mmeka n'olugendo lwa miles ne miles zitandika na kigere kimu gwe kasita okikkirizamu n'okitegeera ekitusumbuwa n'okulaba ebintu nti binene kuba nti nno tukikozeeko kunoonyereza kumanya faluku luliwo abantu abakedde ku makya abalwadde endwadde ezibaluma naye ng'ekimulumisa ekikumutuusaawo kutya tamanyi nkoze n'atamanya nti nno counseling bw'oli lwodiringa n'ekintu ng'okimanyi you'll be okay kati abantu bakwata ebintu ebinene ng'ebyo n'abikozesa kutya just kutya kukanga naye kireetera okutya is ignorance tumanyi kakati tubuuzizza omuntu akole bizinensi oba azimba akayumba ke asirike sooka okoleko okwo ku bizinensi kolamuko ka cash flow atayagala cash flow yoli gwe ngambe nti kale ka capital kako koolina kanyigiriza ati gwe ekikulu kyoyagala bwagazi ki sente togenda kukola binene nnyo bigenda kuwawaaza n'olina watono osobola okukatuuza nekakuwaayo 45 kuba otidde kati omuntu omulala atatya yoli gwe ngambye nti no okay let us go for leap of faith tugende mu kubuuka ng'okkiriza bukkiriza nti parachute ejja kukola ki ejja kusumulukuka bw'etaasumulukuke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naye abo babuuse be babeerako n'emikisa naye parachute eyo sewo bw'oba tolina lo kanzimbewo akayumba kange ekitali kibi naye bw'oba otya parachute buli omu waali naye nga bagigezesezza abasinga bayise buli omu waali bw'alabira omwezi n'enjuba era kyova olaba mu nsi tubeeramu classes nti onaafuna kino the more you risk the more advantages you get gyokoma okuriskinga gyekikoma okusuula oba gyekikoma okukola ki okulinnyisa kati oriskinga gwe kati nkakumbulira ekintu kimu ebintu ebisinga abantu bye batya babitya lwakuba bakyawa kigambo kumanya okay naye bw'ogenda in the no nze osobola kikkiriza nti wenajjira wano nga saagala na bizinensi yange buki byenkola bigenda ku social media natambulanga n'abantu bagamba revenue egenda kukwata bagenda kujja bakole kino and it's the popular belief that is it naye bwe natuula
tuba tugenda okutandika okulaba amawulire ngenda okulaba aba mineral water balanga abagundi balanga yes ninga naye okay government egenda kunkwata bagenda kunjira emisolo but why are these people advertising abebikwanso balanga abebizigo balanga yes bo lwaki business zaabwe bazikuba mu bantu bo bana aba revenue tebabalaba akati nenebuuza ki nengamba nempita auditor wange nemugamba twogera accountant nemugamba kikubanze kyesimanyi noonya kumanya nagenda kizuula it is fear omuntu agaana okulanga business ye ogiteeka ku social media nti nakoze kino bwenti ne bwenti lwansonga nti no ate okusasula omusolo gw'emiliyoni 5 kati neyeteeka mu mbeera egaana mu exposing nga bamuwa omulimu ogwa biliyoni kati n'otula n'ogamba okay what do they fear government egenda kukola kino ogenda kukola so what's the problem is the problem politics yes nkuba disclaimer yes I'm not a politician siri mu politics or anything esimu yange ne bwenji kuwano sirina namba yonna ya politician ekyo kiveemu kyekisooka ekiddako ndi ku social media nina bye nina okwewala sivuma muntu ekyo n'okitema era babepampaliseeko okuvuma abantu bahatinze fun balabyeko tovuma sivuma muntu ekyo kitu kuba namanya abajinga abakikola olita tomanya ani wakwetegekedde wagenda kudda I will never mention anyone's name tovuma muntu tozanyisanga muntu gwo hatinze asobola okukola ekintu nga tosuubira na kusuubira nti yakikoze lwakuba abaana batuka kugina emikutu babeerako balowooza nti no balina guards anywhere ne bwaba aliweerwa abalowooza tosobola kukola ki n'emisango tegivunda kasita oba ng'omaze okiteekayo so I don't expose anything I don't expose myself to unnecessary danger nsobola okuexposinga nga kirina kyekindeetera oba ssente enkola byange bya ssente nesireeta ku kinti njagala kuvuma muntu tekirina kyekingattako okitegeera kati nemmanyi obuzibu buva wakanteekemu abalala bagikozese kino nze ngenda gikozesa kufuna ssente bwe nteekayo kino bwe nti ne bwe the problem is what sasula emisolo n'osasula before you know it ng'ekintu kyo kikola ki bantu butayagala kukola ki kumanya problem waliwo akantu kenabadde njogerako tesamazeeyo full cycle of business ombuzi oba tusooke tumalika naakono owa business n'okuzimba tukamale owa business n'okuzimba ngamba waliwo parachute eri yes ng'okwata miliyoni za 3 ova ku kyeyo Dubai n'oyambala parachute n'okkirira mu business parachute erandinze oba terandinze kakati werandinga ng'osanyuka I've had the experience wetarandinga bw'otafa ng'ogamba kanyumiddako nabadde mu America nabuusa munyonyi tewandabye ojja naye twasooka ne tugenda ogwasooka omuliro omukka ne guva e Canada natukka tetwabuuka olwo nesooka nkola tuwa yange wenakoma we twatuuka waggulu wallahi nga tugenda kubuka omwana najja n'agamba akantu ka parachute tekali akata parachute nga kavuddemu naye olwo nga tulina 2 minutes nga maze n'omutuulako bamaze okunsiba bwe twakkirira wansi mukwano gwange yasigwe nagenda naye naga bagaye parachute ebadde ki ne mugamba nti ebaddewo akagoni kaganye nagamba Hajji era oddayo ne muganga kubanga nali kye nakoze kyonna bwe twanyumya n'omusajja namubuuza guno omulimu ogukoledde emirundi emeka emyaka emeka nagamba ngukoledde emyaka 9 ne mugamba olunaku mubuusa abantu bameka nanga tuyinza okubuusa abantu nga 10 oba 12 kakati ne mubuuza mwaka having incidents mmeka ezange incidents mmeka ez'abantu okugwa nangamba tetukihavingangako kakati mulimu omuntu asalawo okusinziira ku ngeri gy'afiiringa n'omuntu asalawo okusinziira ku mazima agamuli muki kati natuukayo nga mmanyi ono akikola buli lunaku ng'omulimu gwe the fear is within me naye chances z'okubuuka yantuusayo kuwago ne bagaa tetulaba wansi amateeka gatugamba olina okuba ng'olaba gy'olaga kitegeeza bo safety yeekola ki yeesookawo ne mbagamba tugende kuba kati saatunulya ki kyenfiiringa natunulya facts laid before me kati abantu abasinga tebatunulya facts kati kaliko embagamba aka parachute gigendemu naye ng'omaze okutunulya facts teri agenda kuwa facts ezo tagenda kuba kitaawo
tagenda kuba maama wo, tagenda kuba mukwano wo, agenda kuba gwe mwennyini. Nti gwe kyoyagala kye kirina okukusuza nga teweebase. Si kitaawo. Ffe kakati ebituzunza leero bakadde baffe tebabirinaako makulu gonna. Kuba byaffe. Kati abantu bagala kutwala obuvunaanyizibwa babuuza Faruku mukola mutya? Nawe bankuweereza ssente awo okoleyo ka studio tunaakola. Tabuuzi kati Faruku ng'okola ng'omukolerera. Era kyokola batuna butuzi. Banne biki ekikola nti tutunda ngoye. Zammeka. Nti mitwalo 3 bw'aba ayisa mu katale wali e Deptford ng'atambula ng'olugwe alaba olugoye lwa paundi ezi 2 ng'agaye Kampala kikola. Ng'azisuubula. Bw'abalabalamu kati ng'agenda ng'abiteeke wa Salabedi. Ng'abiteeke wa Guuni nga bijja. Takoze due diligence, tategedde ani agenda okutunda, tategedde lweta agenda kubeera wa mmeka, tategedde bisairinga URA etambulira mmeka, n'asuulayo busuuzi. Kakati bw'amala okusuulayo emigugu gye 8 n'alinda batunde. We batunda ekyakutte n'atamanya nti bw'oba otandise business waliwo kye bayita sympathy purchase. Eyesookawo nga waakatandika business. Bino byenkubulira omuntu atakolangako business tasobola kubimanya. Sympathy purchase ejjawo mu family and friends. Okay, kukyamukiriza. Nakoze akaduuka banne mujje munnambuleko buli ajja nabwe kankuguleko essaati gwe bw'otandika okuzikwata n'oziteeka. You know, now what this talking is experience or observation or wisdom for those who want to listen. Kati oli bwazikwata ng'alaba bannange mujjeeko ku dduuka lyange okyali mu vibe waakatandika oli buli wajja ng'aswala ka t-shirt kano kamu. Keita ntayagala nnyo kukaayana family and friends ng'akola ki kati gwe ng'otunula ng'olaba ki kashi ng'ogamba kino kiwedde. Sympathy purchase tegenda kubeera buli yali atandiseeko business. Restaurant weziba. Yes. Bayitirawo. Naye buli lunaku ogenda kukubiranga abantu nti mujje mulye. Kakati cycle tewagimazeeyo. Gwe tewatagetinze bulungi bantu b'ogenda kutunuulira. Watagetinze baki b'okola ki b'omanyi. Kati omuntu ng'ogenda ng'otunda ng'ebintu biggwawo. Sente muzimpeereze byonna mbiweereze lumu nga bazikuweereza wano. Ezaavuddemu batoddeko eza rent gegali badde amagoba ng'obiteekamu nga bitandika okuyiringita bitwala wiisi 6. Eri stoko yaggwamu tewakola ddaki naye eyaggwamu mulimu obutonotono obuliwo omuwala agenda buli ku dduuka sente azikola ki akusabiriza transport ez'okulya nez'olina omusasula ne rent gwokola ki kati cycle yonna tewagikola ki so nga fu cycle ey'okusuubula omusuubuzi ali nakasero gw'olaba nga akola bw'aba batikkula container mubeeramu ebibaddemu mu dduuka bye bakwata ne bazzaako kuwali ku mabbali nga dead stock naye ate nga batikkula wabeerawo ebiri mu kkuba ebikola ki ebitambula kati bino bye bajjamu ebiggwamu ng'ate baweereza ssente olwo bino bituusa ate nga biri bikola ki biyingira gweyo cycle tugitunuulira gimalayo buli muntu yenna akola bizinesi ey'ekibogwe abaako ekituli kyaleseewo kyekikuba bizinesi ekirala butamanya environment gyo operatingiramu abantu ababadde ebweru baleeta formulas ez'ebweru ne balowooza nti zikola wano era awo Hajji wenjagalira ddala lwaki bizinesi z'abankuba kyeyo kakati Kampala zigwa andi kati nkubuulire muganda agamba nti bw'ogenda ebulyambwa naawe olyambwa nga bw'okoze eki nga bw'osanze buli wootuuka olaba n'omuzungu akugamba nti bw'ojja wano ojja kuyiga oluzungu ndyoke nkuwe nationality akugamba nti bw'onajja ng'olina endowooza yeeri ewammwe ojja kusumbuwa endowooza yaffe wano system ogikole ki ogikyankalanya era omunigeria bw'ajja n'atwalayo obubbi bwe bukyankalanya banking system naga kakati mutandike cross checking nga accounts zaabwe cross checking passport zaabwe lwaki baleeta empisa ezaabwe baziteeke wano it's not compatible okay kakati ekizibu ffe kye tufunamu kukwata kyeri nolowooza nti ogenda kiimplementinga wano it will never work bw'ogenda ewantu w'ogenze gezaako nnyo okuyiga ebintu ebitambulirawo nze wano ngenda n'enzimba bwe nteekayo vidiyo omuntu wobeeru kyasoka Hajji health and safety ogizo ki abaana tebateeseeko butusi tateeseeko gundi agenda kufa waggulu agenda kugwa agenda kujja bwakubulya health n'akubulya butusi n'akubulira gundi kyonna n'akikubulya nga bwe kirina okukola ki n'akubulya bino ebitimba tobiteeseeyo naye you see waliwo okubeera mu real life n'okubeera mu wishful thinking bwe nkuyita omuzungu ajja nkolera ennyumba e Bulaaya
ne bw'aba agenda kukuba kadiiro kano plasita asobola okunsaba $2,000 that is muzungu miliyoni 7 n'akakola awa n'ayisayisako ebintu n'akimaliriza kyokka gwe bw'onaakubira Hajji ogenda mugamba ekyo akaluuma ako mukankubira $3,000 naye ate okwata requirements qualifying sooli okufuna 7 ozireete wano woofunira $3,000 nti applying ebintu ebituufu naye mu kifo ekikyamu nkubuulira kati ebitusumbwa okwata naye ate bw'otuuka wano olina kumanya nti kino kikola wano fine it's not right naye kiki ekikola slowly by slowly you try to change naye it's not going to be a one man army sigamba nti no preaching kakati kumenya mateeka and what have you but let us be guided by common sense nga tukola ebintu otherwise ogenda kujja nga tugenda ku competinga natunulira Obama bwe yali akuba campaign nga bamugamba emirimu gikwata ogireete gundi yagamba agenda kuleeta n'emirimu n'abagamba njagala mbabuulira amazima emirimu Apple bweba yagitwala China tekigenda kudda. You see, this is the bitter fact. Dwachi Omuchina agenda kukolera $3 essaawa gwe wano weetaaga $15. To them it doesn't matter oba bameka abafudde abakoze eki is business. Kati ugamba oti investor akwata jeri assembling plant yagiteeke wano tekikola. Kati abantu baagala nnyo the people are just emotional rather than being logical. Echa applying wali tekijja ku applying on kyovola abakukwata ne bakutransporting omugundi ne bakutwala ekkata kata nekola ebizimbe byawo ne byenkana kine gwowoza bafudde 10 bafudde bameka erese gwe cheap labor ne kukwata negenda ne isaawo. You have to understand it's a cruel world but it's the fact. Obo kyagala oba tokola ki kakati nze kinnajjano byonna nabitegeera era omwana ngena ne mugane babasasudde ku mugende kati mugule boots kuba zino client tetuzimu chargingiramu kati nze ngenda kuleeta bwa high fees obukozi olya oli kyasoka agenda kubuuka kati kyovola bwojjano n'okikola nekikulema oyagala oteekeko ekitabo oyagala obawa amazzi ag'okunywa oyagala okole bwoti doesn't apply. Omwana yakamirika dda ajja n'ekidomola kyawa amazzi n'aganywa ate abo bo Mukama Katonda abakuuma tebafa tebalwala kakati ne bali bye bakola n'ogera n'obiteeka ate fe abantu abadde ebweru twagala nnyo formality. What do you mean? Formality kintu kitambudde kiti okay kakubireko enki kakati so kimpereza mu email okay kakati ekyo tujja nja kukiyita mu koona ne messages tujja kuweereza ku WhatsApp balina uyisimu ogenda mu nsi esalawo olina okubanga osalawo. Nze nagendako mu kooti nentunulira ngenda nebintu ebimu nengenda nembitunulira nemmanya kiki ekisumba buli lwentuukanga waliwo system etakola I observe nengamba kiki Excellency do say this and that bamuyita linnya direct. They don't have time to waste. Naye wano omuntu gavubona tukayagala akubulya kino they talk unnecessarily. They don't value time. They don't value action kujumping into action. Ate tulina element ezituleetera bubbi bikintu omuntu alina okwekenneenya ennyo ne bwana abaana akola ekintu kimu ogenda kugula poloti emu ogenda mu land zino noonya ab'ekika n'onoonya LC ogenda kugula poloti egi n'ova ku mirimu byosanga mu makooti gaffe olwaleero ne bakutuusayo ne bakugamba nti nno judge yatuuse ku ssaawa 6 oba tewaliwo amufollowing oba yatuuse ssaawa 4 najjaawo n'atuuka n'ayogerako n'abasibe n'agenda ku lunch bw'akomawo n'agenda mu administration najja kooti neddamu ne batuulanga ssaawa emu naye baleesa abantu 100 ne bawulira yazaako abantu 10 ne bazzaayo abantu 100 ku limanda. Abantu be bazizzaayo basajja oba bakyala balina famire ze baliisa waliwo abantu abali awaka nkubuulira how a system fails ne lwakuba tetuli analytical. Okitegeera n'abeerawo ne babazzaayo tebabawuliza lwa muntu ogwo yatuuse mu budde wataweemu wa following n'atuuka kati ate n'obeerako lawyer n'atuuka my lord I pray that as we submit I did nayogerere kirina okwogerwa eddakiika emu n'akyogerera eddakiika ezi 10 oba 2 alyoka I submit I pray neyeejinge wagenda okwogerera ekigambo ekimu abantu abalina proactive mind nalaba Steve Harvey yayogera naga waliwo omusajja gwe bamutuuzaako ng'akuwa eddakiika 3 oba 5 okwogera naye ng'alina ne kyalagagira bakukiba ne bakugamba
move naye nga alina kasayini kakola n'agamba nti ono sooka omuleke naye gwe nga temuba temubitegeera baki muwulira luvannyuma nga so kyekitukuba we waste time, we don't understand things. Tetuba na finance ababa ku kyeyo businesses za for kufira tugana byonna is part and parcel. Sente oyinza okuba ng'ozirina naye nga environment the techniques zeweetaaga okukolera mu tozikola ki kyova olaba omwana abeera wano ng'ali nakasero oba ali mu kikubo n'atandika na mitwalo 8 ogenda okudda nga yazimba the residence one ali mu maka gwe n'obeerayo nga babadde bakusasula miliyoni 10 nodda ng'osula wuwe. It's the question. Tutambula but we don't face facts of life. Nti kiddala ekyetaagiza byenkubuulira ge mazima ku bwongo bw'omuntu ddala senga atula n'afumiitiriza n'agamba ddala kyekyensumbu kati bizinesi zonna zijja fine eri olina advantage otambula nze nsobola kati okulinnya ngenda ettaka eseetaaga visa bw'oba wano banansumba okufuna visa bwe ntuuka ebungereza ndisuulayo wali e China tebansaba na bank statement and what have you omuntu yenna asaba visa okuva e China akimanyi. That is an advantage I have, so I can use it. Nsobola okugenda n'endeeta naye ekikulu kya byonna w'okimalira w'olina okumanya ani alina ssente zo. The technique should be alina ssente zange nzimuggyeko ntya. Kakati alina ssente zo olina okulowooza nga bw'akola ki bw'alowooza. Kuba aliwo mukwano gwange so omusi babiri yajja wano n'atandika bizinesi nga ssente mpitirivu. Kati ekisookera ddala nsooka okumwebaza nti at least yagezaawo. Buli lw'okola ekintu omala n'okola okunoonyereza bw'oba ddala oyagala okweyongerayo okukikola n'omanya kiki at least in failure we get a lesson. Nti kino kyagaanyi bw'oba nga ddala omulaba omwana asituka bw'asituka omwana wo ng'atandika bw'agomugamba ki gamba ennuma enkulabirwa ajja kutereera tosobola mugamba tuula wansi tosituka kati omuntu bw'agwa asigale ku kimu nti I have to prosper. In this ekigaanye kanti taking a lesson luli kyekyagaana bamisolo be bannemesa sales ze zaagaana oba location kati otandika okutuula mu ddala ekyoli kyakola kiyinza kuba ki ate ekirala ne business bw'oba ozikola buuzaako nnyo ku muntu eyali akikoze kati fe omufirika olina ekintu kimu oyagala olwanyisa omuntu akola business instead of okukolagana naye wano mu Africa gwa oba ne business noyita omuntu nti jangu tugenda okukola ekintu bwekiti nti kyetaaga millions mmeka 2 n'agamba millions 2 engalina bwe naakolagana ne Faruku kitegeeza returns zitujja zisasula 2 gange engalina n'akwata n'agenda akyekolere yekka. So nga gwoyinza okuba ssente obadde tozirina naye ng'olina network oba business ogitegeera gwe okukola ki omuddugavu ye ayagala kikye eva bw'omu kigambo okwegatta tekimukoleranga ki tekimukolera naye ate omuzungu brainstorming atuula n'agaa kino tukikoze tutya naye omuddugavu eva buli kimu aba akimanyi teyeebuuza bwe kiba kigaanye abantu ngaabo oyinza okusanga omuntu ng'akoze edduuka lya bukadde 3 facelift kyokka kyateesemu bukadde 3 naye ng'alina capital wa millions 2 asigaddewo. What do you think? Kikyosuubira biraba nnyo ddala abakyala babikola nnyo n'akola oba akoze esaluni oba botiki n'agiteekamu ekintu ekiyitirivu ennyo n'ebeerawo nga teyingira na mu bantu nga capital yenna yamukwata n'amuteekamu so nga ate waliwo akafo mu bwayise kayise omuntu omukomu akaduuka nga kasaluni tekasibangamu onafuluma onayinga nti ye teyakwata dynamics kuzitegeera bulungi tamanyi nti nali mu kikuubo asobola okuyingiza millions 6 n'asinga atudde no waggulu ku ssere n'abantu ababiri wabayitawo. So ono ayagala class ebyange byankola byonna bya class biva bweru biva London naye oli tanoonya kirasi era obasanga beesibye na buleesu naye nga watudde wano akasawo kakoze eki kajjudde ssente. Kaakati omuntu ng'ono azze ne ssente kigaanyi addeyo oba abeerezeemu asigalewo asigalewo atobe ne Uganda kuba abalala bakulabanga feriya emwokyeza kirikoki Faruku nakugambye mu nsi tetwajja kukola mikwano. Who told you that everyone is going to like you? Ani agambye nti buli omu agenda kusanyukira oba ofunyemu abantu basanyukira bifudde
definitely olina bwe kibanga kibasanyudde, let it be motivation for you. Bwe kibanga kikufiiriridde dayo fo biraba bino bye tukola, bwe kiba bikugenda oba ku social media buli omu akubira n'akasimu, gundi bw'aba yakuwalambe nga yakuvumye buli twamugamba bwe biba biyitamu obeera n'abazadde bangi, bw'oba okkakkana ng'ogwa wansi oba mulekwa. baga twamugamba weekaniikirira, weefuula mugezigezi. Omanyi omuntu atalina bwongo bujjudde bw'okola kyasuubira nti kiri waggulu we aga nti oyo wa lugezigezi. Ofuuka wa lugezigezi n'ate olugezigezi. Walaba ono omwana gwe baasiba ejjuuzi, wawulirizako ani ono Segirinya? Ali wenna ono ogundi wani ya Segirinya eweka wempe genda otunulye sitoole ye. Waliwo nali ndawuza na Bulaayi eyo gye nagirabira, nali eyo kyalina obudde obubiraba ebyo, naye tunuulya sitoole y'omwana nenga bannaye mu nsi muno ddala mulimu abantu nga baali bavumu ku kye baali baagala. Si bwe si mugezi asembayo, si yaji naye tafaayo oba omuvumye oba okoze eki asonga mbere. Kati ogenda okulaba results nga zitandika ng'oli agamba mu nsi tosobola kutiiririra. Gundi yanvumye enkole bwenti. No, you did not come here to make friends. Oli bwakuvuma muyiteko. Gwamanya agenda yo gwe ng'omuntu. Bwe kiba kikufiiriridde ziganye ziweddewo, kola okote tu. Linnya ddayo, kolako z'okoze, manya wali mistake yali walumba ogw'okulala. Abalala bagamba mbu lack of information, accuracy, more information nga baagala okuinvestinga wano. Okiraba otya? You couldn't have said it even better. Tosobola kukyogera bulungi kusinga kaawo. Okubanga tofunye kumanyisibwa, ate okumanyisibwa nga kutuufu, kyekikuba bankuba kye baba n'akasente. Kaakati beesigama nnyo ku bantu batekisoboka. Olwedda ajja atya ngenda kuddayo musajja ow'emyaka 5 atawasanga amaze mu buwulu myaka ata ajja kubuli advantages zonna ez'obutawasa. Teweruma stress oddayo bonaabyo oba tonaabyo webakanga bw'oyagadde teri akubuuza wowoli n'abikuteekera. Kakati tosobola kugenda ng'osubjectinga bino ku ekyo. A negative cannot work with the positive n'olowooza nti binaavaamu era ekyamakulu ennyo. No, mwenna mubeere ku positive vibe. Genda onoonye muntu yali akikozeeko. Kati abantu kyenkugambye ababuuza business tasobola kubuuza ddala muntu yali akikozeeko. Hajji Kampala abaana batambula batya, babayisa batya, omubuulire nti gundi juzi wakalaba wano bwe nayogera ne nkugamba nti abantu abatuli okumpi bebakola connivance bebakola biki, abantu bonna abaliko balaba bakiwagira, buli omu nkyogera kuba kyali kintuuseeko. Kati tambula n'omuntu atambuddeko olwo olugendo mubuuze gwe wadde Kampala kyali kitya. Abantu bakola bati. Nze najja wano mu real estate nengenda mu baana abaali bakola wano real estate, nkikunyumiza ne musajja wange Musiraamu gwandabye naye ejjo. Twabatambula mu bonna, they rejected us. They rejected us. Nga ne bw'omubuuza mpa ku bulookawo twagala kutunda tulina wakazimbe kafukano we kati renti wammwe wano mugira mutya musobola okutuwa kuba wallahi billah tewali n'ogu yayagala twesembereza owa real estate. Nenzireka nemmanya nti gunsunye bwange naye nakomyewo nentuula nda devised a plan kiki ngenda okukola. Olwaleero kikubye naye bwe kiba kiyiseemu so bankuba kye yajja n'omudidi naye information emalayo tagifuna. Bw'anaaba n'agenda business nakugambye tezibeera mu family, zeetaaga experience, zeetaagira ddala real information. Gw'obuuziza bw'aba abitegeera nnyo lwaki yeetazirira. Kati nga mbadde nkyajja bwe naye kamala okubuuzaako ku taata. Taata yaŋŋambye mwana wange weegendereze nnyo abantu. Real estate muzibu nnyo. Okitege real estate muzibu nnyo. Wegire bwe abasajja b'emisolo baba bazibu nnyo. Taata ngenda kirangira ku social media. Abasajja bawano obusajja bujja kukwata. They live their lives motivated by fear. Buli kaseera waliwo agenda okukola kino. Obulamu bwe happeninga ku balala oli akubulya bubuulizi how to be safe all the time kigenda kubeera. Obanga tozite tulina muntu gwotta
toyina muntu gw'ovuma amateeka g'ensooga goberera kiki ekigenda okuga lwaki tonoonya information kati tugenze mu era Faruku nga yeetagisa kubeera ku social media oba oyagala oba toyagala kati tulina mbadde ngenda kukozesa ekigambo nti buwajjayo naye kankireka ekyo tulina abantu abalowooza nti ye agenda kukwata akukwate akulimitinge tolina kubeerawo wano naye ffe twakimanya tumanya ekiriwo kuba results eno tuba tuzikolaki tuziraba kati gwali eyo oyagala okundowooleza tomanyi results zenfuna kyova olaba kikumenya senga wali omanyi results zenfuna walikedde ku makya nongamba Hajji gwe okikola otya oba nange ntandike kwogera nga gwe social media is the way to go olina okibeeramu olina okubeera mu maaso g'abantu but make sure nti kyowaayo kyekituufu society kyerina okukola ki so information naye kuba bankuba kiye information yes mujja ne sente naye information emalayo mu bantu abatufu ebula tandikira kuva ku misolo emiliyoni 5 waleese ebyamaguzi bibaze week number tolina amanyi bikiri yalinga mutuufu otuusa abakukuba top up tabwayo waliwo abantu amanyi ddala abantu omenyi bwe babikola tomumanyi ate toyagala kumanya gwe lwakuba wajja ne millions 2 ekyo nakyo kikuba wajja ne millions waka ethics eri etya enkola y'ebintu baffe wano ku ground nvudde wabweru nzize n'akawumbi kange miliyoni 608 biliyoni 2 waka ethics naye basumbuwamu bankuba kyeyo oba tebasumbuwa abantu abaagala okusavinga obulungi be bantu abavudde ebweru Faruku bw'oba obaddeko ebweru ogetinga polished mu mpisa ate buli ggwanga lyovuddemu lirina kye likukosaako nze nina bwe mbeera ku mitimbagano nendaba abavuma abantu n'abantu be bawangalya mu balirweta they are rude batambula obulamu bwabwe bonna in pain bw'oba olina kyofeeling era omala nekikulaga mu results zo waliwo ensi gy'otasobola kusangamu bantu bakuvuma abantu be babeeramu they are civil asobola okukkiriza nti nno we can agree to disagree wane Uganda wenzija nenkugamba nti nno Faruku akazindaalo kano kagure nongamba nti kakurimu ne tutandika nenkugamba nti kagure olinaga ekyaddamu oli musiru dakiika mujja takkirizangako nti musobola okudisagreeinga in an opinion because opinion is the rarest commodity. It's available for everyone. Oli asobola okutuna n'agamba Hajji kisajja kirungi oli n'agamba kisajja ekyo kibi bannange. It's your opinion. It's what you see. Okay? Nakugambye omwenge waliwo abagunywa ng'oli akugamba sibansikanyweddeko seebaka nkaagala naye ate oli n'agamba nti bannange nkubulyeko ekintu kimu oli n'akusembeza busembeza wano osobola omukyawo buli omu alina buli omu alina opinion ye kakati wane Uganda gwodifaringa naye opinion kyakuddamu oba natakkirizagana nakyoyogedde oli musiru nga mwakoze eki mwatandise dda kati obadde oŋŋamba work ethics zaffe zitusumbuwa wana abantu tukolaganye zisumbuwa bana abaleeta ssente wano okuinvestinga oba zibasumbwa lwansonga nkugambye omuntu ava ebweru ayagala nnyo okusavinga ate ayagala nnyo okusavinga mu butuufu kikolebwa bwe kiti nze kimpeeseza emirimu ngezaako nnyo okola ng'abazungu bwe yes bw'omugamba omuntu wabweru bw'akugamba nti nnokola kino yogera otuukirize agenda kukwagala bwe bali kati batuuka wano era ye n'alowooza nti ye amazima g'alina n'abaana bwe bagenda okukola kino okozesa n'atomera n'ategeera kati nze ate bwe mba nkikusomesa kugaba oba ovudde ebweru ubbanga mujaasi omujaasi yeekengera n'ekisiikirize ekye amala kikubamu ssasi n'alaba nga tekiddusewo n'amanya nti kisiikirize ekyano tolina gwe weesiga naye ate nga bw'olina okukolagana nabo kati kitegeeza beyond God be open all the time. Soko system eriwo otuuka wano soko ogiteekeko ku mabbali. Yes. Nkugambye oli yagenda owa traffic n'amuyisa n'amuyimiriza
n'amusaba permit n'achecking emmotoka n'amubuuza gy'alaga as if nakyo is part of the requirement n'amuteekako oluteekateeka olutatege naye zino permit zirina kukolebwa mu bbanga kiwano myaka bbanga kiri balina obbawo okuzivugiramu byonna n'abyogera naye ng'abyogera atudde ku mutta akimanyi bumanya nti oyo singa zaabadde 10,000 singa tumaze okutuuka gye tulaga n'agira bwati rights zonna nazikola ki te passport yeeruwa wajuozinsaba oti akwaka tugenda kutwala gundi yo you produce it kati oli agenda kijja kimusumbwamu gumu 2 3 oli amugamba wowa era okyayaga rights olina otegeera ebintu ogenda okutuuka yes ebimu otandika okujja but slowly by slowly omanya nti omanye amazzi bw'ogenda mu bathtub gaba gookya naye bw'oyingira the body adjusts to the temperature n'otandika okwenjoyinga bath yo kati gwe kujja okitegeera kati olina okutuuka n'omanya nti wano kikola kiti osanga n'omuntu yateekayo pulaani bagimuwuyisize mu kanso nagaye maze emyezi 6 nakati omubuuza waliwo agifollowinga up ndino ani agikolerako goninga atudde alinda system naye aliawo alina email paka lwe banamu updating Uganda bagenda kuweereza email gyobadde olinze okerinda naye ebungereza genda osabe passport bagenda kuga mu weeks 2 oba oliawo nga wakagiteeka ku Lwokutaano nga passport etuuse paperwork bamukomezaawo lwakuna enkeera ogenda kulaba passport etuuse naye nga bakugana weeks 2 that is accuracy system weeri ekola. So abantu abave Bulaya we bayingira wano but adjusting you have to adjust. Otherwise in such countries you have to be guided by common sense. Okay, rather than what is written down. Saba tumalirize Hajji. Ekinyambi oli Hajji. Yes sir. Ensonga za dini ezitambula. Zigenda. This is my personal opinion. Era bwekiri. Ati bayombanyo kati pe balowooza tetulinayo kwogera ku ensonga za dini. Gwolaba ki? Kiki ekikulubye ku kyonna ekya dini? Aba bagamba ebeewo abalala bagamba ebeewo. Lwaki evaawo? Awo twetaaga ndowooza zammwe nga mmwe Bahajji. Kati ndowooza z'abantu. Ensonga yatuse ne mu parliament kitegeeza nsonga nkulu ate oli muzadde. Parliament zaffe tezina byabuteesa kati ki ekyakitwazizaayo bwebabbiramu abantu batya bantu bakyusa gundi otwala wano n'okolewa Masembe clinic Masembe medical center n'acupula Africa ebizibu bya Africa banaite biggwayo onaaba oliawo nga bagenda kwogera ku mannyo twakizudde abantu balina amannyo 86 galina kuba 3 ekyo nakyo ebeera agenda kakati ekintu kya DNA in my opinion siraba lwaki it should even be discussed okujjako nga bagamba nti nno we bakeberera waliwo abantu abazanyirawo obuzanyo ne bwe kibanga si kyekyo why would it bother anyone ebeewo nze bwenkeera ku makya nga nina abaana bange 5 nga ndabamu embeera ate mu mbeera eyo nga ndaba akaseera ako era twalinamu otali bukyanga yati yalina bwe yali akola kajimu n'akakuba obuntu obudrowa n'abukyusa amagezi ag'obuntu nga gajjayo emmeme kizibu nnyo okudiringa kiruma wankutte neebase n'omuntu n'omulaba omuntu oyo nga si mutereevu avaana newona nenga omuntu ono tabanga yandeetedde obulwadde nze okulwisaawo okwekebeza nze mba neekosa. First of all, mbeera mu suspense. Suspense ekulentera anxiety. Etandika okulowoozesa ebitaliiwo. Kyova olaba abantu babagambanga nti genda bakkebeze bakuwe counseling. Bwe bakukebera ne bakuwa counseling omanya ne kyodiringa nakyo. Ogenda okulaba nga kiwewuse n'okuwewuka. Ng'otegeera oli okugaa ekyo weregulatinga bweregulatinza abantu babaddewo emyaka 23 naye kati gwe obwongo bwo bubadde bukiprocessinga nga businziira ku stigma ya 90s okusinziira ku kyewakola ki kyewalaba kugenda okulaba like people live normal health lives
naye nga bakoze eki kati gwe boga sijja kebera singa banakizuula singa banazuula mu kino kiki ekikola kikosa bwongo buli lwokosa obwongo n'omubiri nga gukola ki nti ekintu kyotegedde omanya diagnosis omanya rather ekintu kyogenda okukijjanjabisa oleme kugamba nti bannange olubuto luno oyinza okuba nga omira ddagala lya lubuto lya lubuto oba food poisoning naye nga mu butuufu ebyenda wafunako dda kansa kati genda bakukebera ekituufu kyeki naye kyolina okukola tube babuvunaanyizibwa tubikozese buvunaanyizibwa nti omwana masikini talina kyakola ki talina kyamanyi nzo genda omanye ekituufu kyekiba olina kyeweekengeddemu kati mukityaki mukityaki kino kibeerewo as a deterrent kibeerewo nga ekisobola okugaana okutiisa abantu okukikola kuba amanyi kaakati emiwaatwa egy'okutegeera edda abantu baakuzanga abaana b'abantu ne babeerawo mu bita olwo abasajja abadda balinanga n'ensa ng'ayinza n'okitegeera mukitegeera mu kiraamu ng'omwana yamugaanira mu kiraamu n'agamba naye nga bali bantu bakulu n'atya okuswala n'atatya omwana ono makaage ku goono n'omukyala we akyamwagala n'akireka mulimu abantu abategeevu tudatelevu si buli omuntu oba obutegeevu asobola okuba nabo oba obugumi in fact si butegeevu wabula obugumiikiriza asobola okuba nabo so bw'oba okiwulidde nti okyekenga genda nze ebizimbe by'Ebungereza nabeerangako fe abakola mu security fe abamanya nti ku kizimbe wekubeera kuliko cameras 20 cameras nga 6 ze ziba zikola kamera 14 they are dummies kaba kakyuka bwe kati nga kajipinga bwe kati kyekabeerawo is a deterrent kabeerawo kulowoozesa nti buli wentunte waliwo kamera bandaba ofuna ekikola ki kati ne kino let it act as a deterrent abantu batye nti nno kati omulembe gwe tuyingidde basobola okukola ki okukebera ne bategeeza kiri oyinza obutakimalawo nti abantu bajja kubalika naye at least omuntu abeemuko n'ensi egamba nti ndi mufumbo bwe mba nkikoze akiri let me protect myself so gwe dyeni ebeewo nnyo akalulu kayisa tube babuvunaanyizibwa kale bw'oba wakikoze ate n'ogenda ddala nga ne protection toteeseeko kuba ekiva mu kino kiyinza obutaba mwana ne kiba kya bulwadde ebeewo take let it act as a deterrent kubanga bagamba kati ng'abagagga bo baba bagyetaagira ddala nga biri omwana ekolaki naye abategeevu abeerawo ekintu ekyo kikutuukako omwana yenna oba tugamba awezeza emyaka nga 5 waliwo osobola okuba biological father n'oyagala ate n'omwana gw'otazaalanga kabantu bawo tukutinga abantu bondi bw'eba yabaddewo osobola okugamba nti byonna bibaddewo ng'oyo omwami gwalaba gwe baatwalira omwana kati bagamba omwana oyo yamukyawa omwana we akyamwagala ku mutima nakati kyekikyakola ki kikyokka ekimuluma nti tegwali musaayi kati obuzadde bwe omanyi okuzaala omuntu n'obuzadde kyanjawulo bagamba balina abakyala edda abalinanga omulamu abantu abalyanga abatuufu nga bagamba omukyalo oyo yalabirira ekyalo kino kyonna yali mukyala muzadde kati mulimu abantu abalina obuzadde ngaasobola okugamba omwana oyo si wange naye ng'amwagala n'omwana n'amulaba Hajji tumalirize lwaki abantu bakomplaininga nnyo nti laavu y'okukyeyonzi buzibu nabadde ndigera nayagamba nti abantu bajja eno abakazi nga tebababuulidde ki either mukazi agenze kufumba oba agenze kukyeyo kati bw'obanga obaddeko n'omuntu wano nga temunaba kugenda bw'omutwala I would think is automatic love anti laavu kyey'omukyalo okubeera ewaka oba naye okuyiriba anti kati nedda omuntu temulina okuba mwenna mukwano mulina kubeera mwenna tubeere kiriya mubajje ne Uganda nga mubatwala kukola ki nange ngezezzaako okukitemamu emirundi ebiri waliwo amujja eno nga yali abaddeko naye ne mubeeramu n'ondi eri bamundabidde bamuleete kaakati bw'oba nga wali obaddeko wano n'omuntu muba mweyagala bw'atuuka eri oba akola oba asigala waka it has got nothing to do with it ekisookera ddala muba mwayagalana muba mwabeerako mwenna kati ne mubeeramu section endala yandi eyo bamukole ki bamumpeereze waliwo emikisa mingi nnyo nti otwala mukubi munnakyeyo munno ndi eri
bamulabye mulungi bamuleete emikisa weegiri nti ogenda kuleeta otwala nkuba kyeyo naye sigambye bonna oli musobola okujja bwe nti connection neebeerawo omanyi laavu terina formula oyinza okwagala omuntu wo nga tiwadde temulabaganangako kati mubaamu oli ng'agamba noonya musajja ali mu Amerika lwaki why kitegeeza kale laavu bwenaakola fine and good naye era primary factor wajyogereddewo njagala musajja ali mu ki kitegeeza onoonya kuba kagigenda wa Ameri kakati we batuuka eyo nina akantu kankentera okukozesa nti we affect and we are affected by the people around us and the environment. Bw'otuuka eri olina ebintu by'obeera exposed to. Nakugambye omuntu ava e Bungereza bw'atuuka no bwakulaba nga oyingira bw'asanga omuntu ng'ayingira mu lujja asobola omulindako n'afuluma. Owe Uganda amutomera butomezi. Bw'otuuka nga muli mu queue omuntu ava ebweru ajja kulinda era bw'akusanga nga bamutudde mulinze mu banka akubuuza are you in the queue? Yeah. The order is there. Ajja kulinda tagenda ku bypassing owe Uganda with the arrogance ajja kujja kuyitako butereevu agende. Oba n'abasangawo n'akuteeka ku bunkenke buli ddakiika omulinda akole kati ebyo weebiri mulimu order ze tufuna naye obwo tubufuna naffe tuba tetwagenda nabwo kati otuuka eri ne butandika n'obeera polished in that way. Kaakati buli wamu wabeera ekirungi era wabeera neki wabeera n'eki anti kati nkubuulira ffe tujja wano tulina kyenjita factory setting. Nava wa Seka Muhammad Sekimwanyi namulaba yawasa Hajjati gundi nawasa Hajjati gundi nakola bwati yaddange eka nga bwayogera tebamuddamu nakola bwati abaana is a complete duplicate of their parents. We just mimic chiche twalabanga. We can try to change naye twagala nnyo okukola ki era oli akuganze ni musajja muganda ndibone agezaako okukola ebyabali bye baakolanga ki bye baakolanga. Now bwe batwe bakusetinga Faruku bwova kuno ngo ine emyaka 18 ne bwoli mala mu America emyaka 10 oluzungu lwogenda okwogera tesobola kuba lwa mu America. Nze abaana bange nabaleeta wano bazaalibwa mu Bungereza bulina gye bakola ki n'oluganda lwe bayogera terusobola kutereera. Ne baba lwogedde era n'oluzungu bwalwogera asigala weeri nti setting yaabwe yeri kati emyaka gino egitusooka mu giri very vital ne tubanga tuli baddugavu tuli be Uganda. Now ne tugenda mu society ne tusangamu ebyamu kati bye tutandika okulwanagana nabyo. Wano waliwo factors ezisobola okubeezaawo omukyala awaka tusobola okugamba nti no nazo mbi nti omuntu ali dependent on you yeetaaga akasente abantu bonna balirwanye at least let us pattern tubeere nga tukwasaganya nga ffe ng'abantu njagala akantu kano bakategeere ngenda kwogera eddakiika nga 5 zikiriza nkasengejje nkamaleyo nti mwagala mu partnering kuba n'abazungu mbalaba bakikola ki tuzimbe ffenna tukole ffenna but don't forget tulina factory setting ne tubeerako ne environment gye tugenze n'abantu baamu bwe tukola ki bwe tulaba. Omukyala agenda kuzuuka ku makya alabe opera ayogera bw'ate a woman can be this, you can do anything. Amugaye kyamukugambye aveewo alabe Jerry show egireba ati omwana si wange alabe nti n'omukazi ayenda asobola okukola bwati buli kyolaba buli kyofeeding obwongo bwo kijja ne kisangamu n'ekirala kyolina bitandika contradiction etandika okubeerawo olaba ekipya nga ogenda okiwoza mpolampola ogenda okiwoza ng'ogenda ku mulimu nga batandika okusasula akasente. Now we are partners, we go home. Kakati gwe factory setting yo Faruku wakulya wa Hajji Kamadi kunjozanga to kakati nawe ogezaako okwadjustinga naye era kali akasooka kali naye kakukola ki olina okumpa ekitiibwa olina okukola bw'otyo kati ate ekitiibwa okisaba ku makya ku 7 n'omubuuza ez'amasannyalaze ziriwa amazzi nga sasudde. Nkubuulya contradiction ezibeera mu bwongo. Kitaawe waka yasabanga maama wa ez'amazzi byonna yabikolanga ki kati yabikiriyalinga. Thank you very much.
Life is a lesson for those who understand, who are ready to learn. When you are ready to learn, the teachers will appear. Bona boli mwetegefu okuyiga abasomesa bajja kujja bakusomese. Kakati tosobola kubeera ng'oli mweru ate ng'oli muddugavu at the same time. Tekisoboka. Kakati otuuka n'okoppayo ebyekizungu, they are partners mu bye bakola. And so that means omusajja ajja keera asiika amagi. Oba omukyala bw'agasiika oli ayoza ebintu. Kati gw'otudde. Olwokingidde mu Africa, oli mu environment ya America. Oyagala oleetemu obw'Ekiganda naye ate n'obw'Ekizungu nabwo obunyumirwa. Kakati in life you can't pick and choose. Bw'ogenda nti ngenze kugula lupapula lw'amawulire ne bw'oba oyagala sports tosobola kutuuka obagaye munzigireko omuko ogusooka wano nenze munsalireko empapula zonna otwala lumu n'otandika okudiringa kyekitukuba oli n'atandika kati ate n'omukyala n'abeera gy'abadde you are partnering ng'abantu naye wagira n'akubirako ate ku ssenga ow'eno. Confusion eri mu muddugavu tosobola gitegeera. Mwana wange abasajja balungi naye taata nakimbugwe kye yakola wano ali ekulidde akakaka ekikyala. Abasajja nabo bangu tebeesigika. Kati naye nga naye abaako nakaako ng'akakola ki ng'akateekayo wawulikira ng'akubirako Hajji Bakaluba. Ate olina akapoloti awo mwezi mbadde njagala ngire naye kange ka kikyala. Which is okay. Nga kapoloti akakula eno ng'omwami tamukola ki tamubuulira. Ne buli kyokola subconsciously bw'okikola era obwomu amazima gaba gasumbuwa emmeeme. Abantu bali exposed. Omukyala n'abeerawo amanye eddembe lye, omwami ayagala okumuwa ekitiibwa oli amulaba ng'onaakimujogamu. Kati ne mukwata cultures bbiri ne mutandika ozikola ki okuziteeka mwenna. Kati gw'ogamba nti nno jangu onfumbira naye abadde ku kye yabadde ayiriba nga okola 10 hours ye akola 12. Ate bw'onaavaawo bw'onaakinyumyako ne hamuza edda akawungeezi nga bwa naye omukazi waako joozi. Kati ekivaamu ng'obeera n'ebintu bingi. Leero ddayo yomba luli ekirala togenda kukola bw'oti ogenda kukola. The confusion is there. And olw'ensonga nti nno obulamu bwayo olumu busirifu tuteeka mu mbeera ey'overthinkinga. Omuntu alowoolereza ennyo atandika okucreatinga emitawaana we gitali. Kubanga akwata scenarios n'azizannya, ku luno n'azizannya mu firimu ey'okuna, ku luli firimu n'ebeera ya love story, oluddako n'ebeera ya drama, ogenda okumulaba ng'omuntu alinga alina syndrome ey'okubuukabuuka, leero aseka enkya taseka. Kuba obwongo abulowoozesa ebintu bingi, the confusion is already there. It takes time. Kyokola yo omuzungu kimwanguyira. Kuba kisigala kikyali mu family setting ye. Yakula alaba kitaawo akiraba. Abantu bwe babeera waka babeera bapatana. Tuyambagana kino. Ofubutuse mu Africa omanyi omusajja bamunaaza ebigere. Ate oli mu America. Kigenda kusumbuwa. Ate bona bokyalwana nakyo okujja okukimaliriza nga bakuwayo ka holiday ng'ojje Kampala ng'osisinkana Kajjaliya. Kajjaliya kali ku factory setting eyawano. Baby waliddeko mmere. Wali wano bamanyi okulongooseza ekigere obulungi. Ekiki ekyo ekigere basobola okikuutako ogenda okutuukayo nga bakinyikayo beki nga bakuggyako kolansi yenna talumwangako stress, tamanyi na shift we bagikola, tamanyi ki. Naye gwolesa eri mukazi wattu ayiriba mukwasaganya kyekimu. Tajjukira diro yakola nviiri alina wiivu ye buli lwatuuka okufuluma tetata ayiwako n'alyoka ye n'akubako ekyomuyindi kye n'amala n'akubako jaketi ye. Kakati ng'okomawo ng'oyongera mu confusion. Kana ng'akakulabirira. Kajjali akakuwakea. La baby n'afuuka baby. N'ogamba bannange. N'ozaayo confusion. N'otabuka. Bw'otabukira yayogera n'abaana bo. Naye ng'ajabulirwa omunyigiriza ng'ayogera n'abaana. Nga nabo bakulinda. Nabagamba ki? Lwaki tosiibula eyo topiki ebeera yakola. Eyo nno ngazi. Tujja gikuba eyo seri namba. Tugenda bakubira seri eyo ya family eyo. Egenderemu n'abaana. Tujja giyiwamu n'abaana. Abaana
ebyeno bitu affecting ebyeri bitu affecting nti tulwana okubeera mu cultures bbiri agiweserikire at the same time tujja gikwata nti bw'okuwulira Hajji byayogera tebikunyumira tebabonyabonya vaako oli agenda n'agamba omusajja atwesibyeko sikwesibye gwa neesibyeko lwaki tova ku vidiyo zange tumalirize bannange ziveeko mwebale nnyo mwebalire ddala